Nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza oba ng'otuwuliriza. Kulisaayo nnyo mu bwakedde, kulisaayo obwakedde gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Mwenna abali mu ggandalo lya wiikendi nammwe mbalamusizaako nnyo, mwebale kwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Update TV. Yonna gye musinzira okuba nga mutuwuliriza mukola kyamaanyi nnyo ddala. Obudde bwakinnyika ggobe eno ewaffe mu Uganda gye tusakira amawulire. Ewo simanyi obudde buli butya, naye katusabe nti obudde buli muntu omukoze bulungi obutagambika. General Muhoozi Kainerugaba mutabani wa Mwami Yoweri Kaguta Museveni era mbu nga special advisor ku special operations ezigenda mu maaso mu Uganda. Chief of Defence Force ono gye buvuddeko yabadde atalazeemu ebunaayira ku mulirwano wa munywanyi we Nfanfe era gwayogera lwenye buli lunaku Paul Kagame okugenda omusaasira ku bizibu byalimu ebyokubanga basajja bamutuuzizzaako akazito mbo nga bamulumiriza okubanga abaakinga abayeekera ba M23 abamazeeko akakanja abafuukidde Felix Tshisekedi akayinja mu ngatto saako n'abatuuze b'eggwanga erya Democratic Republic of Congo okubanga bamuwanda olulusu kulwokuba nti abasibyeko olutalo mu ggwanga lyabwe eritali lirye, so nga ate naye ayina erirye lyatwala lyafuga. Era twawulirako juzi nga amagye agamu ag'eggwanga erya Congo gatandise okutwala olutalo e Rwanda nga bagamba naye tagenda kubanga atuula mirembe naye katumufuukire akayinja mu ngatto. Kaakati oluvannyuma lw'okuvaayo yakomyewo ewaka ku butaka, yawubye ekigere ku mukutu gwe ogwa Twitter nga bulijjo ku weekend n'abaako obugambo bwe yataddeyo nga tebugenda kubanga bukola bulungi eggwanga era ng'eggwanga bwongera ddisa ku bunkenke. Simanyi oba yenna engeri gye bamugamba gy'alina okubanga afiiringibwa proud oba kimuleetera okubanga amanyikibwa ng'afuuka famous eri bannayuganda, ate ne wabulayo wadde ekitongole n'ekimu ekivaayo okukomekkereza bino ebigambo ebigenda mu maaso n'okutiisatiisa eggwanga n'okutiisatiisa opposition leader naddala mu kano akaseera nga tusemberedde omwaka gwa 2026 ogwa general election. Avuddeyo General Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force, n'agamba nti nno my father General Yoweri Museveni told me a cup of months ago that I must make UPDF a killing machine, and that's what we are working on. Agamba nti nno kitaawe Mwami Yoweri Kaguta Museveni omwezi oguyise emabega evuddeyo n'amugamba nti ayagala General Muhoozi Kainerugaba mutabani we nga gwe yalonda ku bwa Chief of Defence Force mu Uganda asobole okubanga afuula ejje erya UPDF erya Uganda People's Defence Force Uganda, ejje kkulu erya Uganda alifuule killing machine, alifuule ekyuma ekissi nga kigenda kitta buli omu. Era saagala okiwakane mubirabyeko wano mu by-elections nga aba UPDF bafuuse killing machine nga bagenda bakuba buli muntu ng'era ekigendererwa ndowooza kyakwagala kutta buli omu. Ebyo muzze mubirabako. Ate si gwe mulundi ogusoose okubanga abantu bafa mu nfa etategeereka nga ab'ebitongole ebikuumaddembe bagenze maaso n'okubatta. Kitegeeza nti General Muhoozi Kainerugaba statement ye egenda etuukirira era amagye ga UPDF bagafuula dda killing machine. Naye ekibi tebatwawulidde kugifuula killing machine ku bannayuganda, ku beebunaayira, ku baawa, kubanga tulabyeko amagye gano ag'eggwanga erya UPDF nga beenyigira mu bikolwa eby'obumenyi bw'amateeka, nga beenyigira mu bikolwa eby'okuwamba abantu, beenyigira ne mu elections ne bagenda mu maaso nga babuzaawo bannabyabufuzi, abawagizi, abakulembeze abali ku opposition. Ebyo byonna ebikola bigenze birabikibwako. Tugambe nti nno bisinziira ku kigambo kya General Muhoozi Kainerugaba
nga kitaawe yamugamba making amagi ga UPDF killing machine. Olowooza otya ku nsonga eno? Jangu mu comment section otutangaze. Gwagala otwenga kukirya wansi wala ekigambo subscribe okikonemu. Yes, oli ku Yugi Update TV kusinzira okubanga otuuliza gwe omukwano gwange yonna yenna ali eyo. Gwe nagambye agala otweyungako, agala okweyunga ku channel eno, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko okonene mukadde. Temwerabirako na mukadde kubanga akadde ako mukwano gwange kuyambako nnyo kuleetera notification message bwe wabanga aliwo information yonna gye tutaddeko. Ate buli wo subscribing obeera otufollowinze, kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kubanga okifuna gwe omukwano gwange. Leka okipingwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga gwali eyampuliriza. Abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali e Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali Canada, abali mu South Africa, nammwe abali mu Ndwane Kenya, nalekaani menyani, nammwe abali mu Asia, matumiddeko nnyo, mwe bali kwekuumira ku Yugi Update TV, mwe mbeezezzaawo amayengo gano aga Yugi Update TV. Mikwano gyange sola beebaza kinnoomu, wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi ery'ewamu nsobole okubeebaza, mwebale kuyimirizaawo channel eno, mwebale mwabajja, naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaaza bannayuganda ku ki ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa gwe okusinziira ku ndowooza yo. So munamuna abatajjangako mu comment section, mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe, mutangaaze eggwanga ku biki byaba bagenze mu bukyamu ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda. Dani ku Airlines e Kenya, nawe nkutumiddeko ennyo, naye jangu mu comment section oteese, toteekako buteesi linnya lyo. Mujje mu comment section, mwe abasharinga, abalikinga, nammwe abasubscribinga, mwe muyimirizaawo amayengo ga channel eno. Enamba y'essimu gye mbateeredde awo eya nooti 726 nooti emu 679. Eyo enamba ya WhatsApp eri mu kimyufu. Ye namba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe omukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe. Ng'alina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaaze ogikulangira. Eyo namba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobole okubanga naye bizinensi yo gikuba abantu tugikulangire gwe omukwano gwange ali eyo ampuliriza. Nengenda maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda maaso mu ggwanga, naddala nga akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde. Kati buli muntu alina kubeera vigilant, olina kubeera bulindaala, oleme kutunda mwoyo gwo omukwano gwange. Waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'M1,1500 sukaali. Gwe beera ng'omanyi akaseera we kanaatuuka akakuba ballot paper, beera nga manyi omuntu ng'omanyi omuntu ogwogenda okuwa, gwogenda ottiikinga, gwe gwolaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo constituency yo, gwolaba agenda otwala eggwanga mu maaso. Bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino. Newankubadde obwavu babubalumizza mutya, totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono, wabula saasira ku ggwanga lyo, osaasire ne ku zadde lyo, osaasire ne ku future weenaabeera. Lowooza ku by'emu maaso. Weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebyo tabakwatako nga tebikwatako, naye ensobi yonna yonna ekolebwa eiza relative, sengaawo, maamawo, kojjaawo, biyinza otutuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko, ate olaba ebikwatirako biyinza otutuuka essa ne byetooloola ne bifundikira nga bikkutteko gwe omukwano gwange ali eyo. So kyenva nkubiriza baganda bange mwenna bali ku Yugi Update TV, ogenda maaso n'okusharinga information eno. Baganda baffe beebeereremu, ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga, babeere nga batambulira ku mazima, nga bayimirira ku mazima, nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso, ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso, kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba. Bw'atalaba kigenda mu maaso, nkakasa obeera muzibe. Ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimukyemula omutima, kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino. So nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno, osobole okuba nga oli kalabaalaba w'oyo
ku biki ebigenda mu maaso. Obakubirize n'omubakubiriza waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso. Mubaagaliza subscribinga ku mikutu gino bategere ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. Wakati smartphone zajja gwe mukwano gwange ali eyo. Wabula mbaagaliza olunaku olulungi mubale kwekumira ku Yugi Updates TV mubatana subscribinga mugere mu maaso n'okusubscribinga. Mbaagala nnyo era mweraba.